Bano be bamu ku booluganda lw'omugenzi Daniel Mukasa Ssebiyembe nga bakungubaga oluvannyuma lw'okufa kwe ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti ewedde. N'okutuusa kati omugenzi tannaziikibwa olw'obutakkaanya obwabalukawo mu booluganda. Abamu bagamba nti omugenzi yabadde omukulu w'essiga lya Namanyonyi Kimoomera mu kika ky'Obutiko. Kimoomera mu Buganda yabeera akuuma engoma ya Mujaguzo era Mujaguzo Namanyonyi era nga yakuuma olubiri olwo lwennyini olwa Mujaguzo. Kati nga kiwanuuzibwa nti ono bw'afa aliko emikolo gy'ennono egikolebwa ko n'okutuuza Kimoomera omulala nga tannaba kuziikibwa. Tulina ssooka kuweebwa Kimoomera omulala yalondeddwa ekika okuviira ddala mu lunyiriri olwo. Kimoomera ono mwabadde ava bamukwasa eminyolo egyo gimukwasibwa Kabaka. Kati abooluganda beesitudde ne boolekera embuga okutwala amawulire g'okufa kwe. Bwe twatuuse ewa minisita akulira ebyobuwangwa n'ennono n'ebyokwerinda n'agamba waliwo ebbaluwa yaleeteddwa Muyenje Kyazze Charles ng'agamba nti ye Kimoomera. Kyababuuseeko okubategeeza ng'ono bw'atamanyiddwa ku ntebe eno era ne babalagira bagende mu maaso n'enteekateeka z'okuziika ng'omuntu omulala yenna bw'aziikibwa bo kye bawakanyizza. Tukyalemeseddwa okuweebwa olukusa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda e Mengo okusobola okuba nti tuziika jjajjaffe mu bitiibwa bye nga bijjudde nga bw'alina okuba nti aziikibwa. Bano bagamba waliwo mukulu w'omugenzi eyeeyita Kimoomera mu kaseera kano nga yali emabega w'okubuzaabuza ab'e Mengo olw'ebigendererwa bye. Abaagala okutunda wano baayagalawo dda omugenzi n'alemesaawo. Y'ensonga lwaki kati essaawa eno batugamba okuziika nga tetufunye busika buli. Mu Buganda bennyini okusobola okulaba nti balemesa bo bateekeko omuntu gwe baagala atali wa kikaffe gwe tulonze asobole okubeera nti abayisizaawo ddiiru. Kati bagamba nti bo si beetegefu kugenda mu maaso na kuziika mugenzi nga tayisiddwa mu mitendera mituufu. Tetugenda muziika, tujja mutereka ne bwe ginaaba mwaka okutuuka nga bayise mu nnono. Obwakabaka buliwo ffe tuliwo okutwala tulina kutwala muntu gwe tulonze so si Obwakabaka okutulondera omuntu. Bwe tutuukiridde Katikkiro w'ekika ky'Obutiko Mugwanya Namutete ategeezezza nga Daniel Mukasa kati omugenzi yali yakwasibwa mukulu wa muyambeko okumukuumira ekifo kino wabula nga si ye Kimoomera omutuufu. Charles Muyenje okuva 93 abadde yakuba engoma Namanyonyi naye munne bwe yamulekera akaaganya bwe kati n'ayagala agiyeeka kati mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ono agamba ensonga eno yatwalibwa dda mu maaso ga Ssaabasajja n'alamula nga Charles Muyenje ye Kimoomera alina okukola emirimu mu lubiri lwa Namanyonyi. Ssaabasajja wamala okulamula nga Katikkiro w'ekika nalina kweyanza era kye nakola kwali kugenda kwa Byalumbe wa Israeli wamala kyagaba Kimoomera ne tutuuza Charles Muyenje nga Kimoomera omutuufu. Ono agamba bano abawadde gaabuwa okuziika omuntu waabwe ng'omuntu yenna era tebabaako bitiibwa byonna bye basuubira okuva e Mengo. Oba baziika oba tebaziika ekikulu kiri kimu balina omuziika ng'omukopi batabadde wa nnono. Kati baddemba okumuleka ku nsi baddemba okumuziika. Bwo Obwakabaka bwe butuukiriddwa ku nsonga eno butegeezezza nga bwe bukyagyetegereza. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark